Shifah nakawombe owa program Kyewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Kajimu Faluku aliwa. Wamma bw'aba tavaayo nga gwe wejjira nga surprise ogitwala. Kajimu aliwa? Dijja muwa akayimba akamuleeta. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze. Tweyanziza okujja ku mukolo guno. Era nenebaza n'omuzadde wange Namukasa Lamula olwa surprise eno gyampadde. G'otegedde otya nti nno yakuwadde surprise? Nsonga ki nti lwaki yakujjidde mu mutwe? Kuba simanyi ayinza oba yantumye ali ku bana abali wano oba wa simanyi. Kuba njagala nnyo. Okay, mumuwe ku ngalo. Ekirego bw'otuula awo n'olowooza ku muntu akwagala ennyo ye mukyala Lamula Namukasa mamiwo Maama Kajimu. Iye. Okay. So, kati golowooza atya kubanga ffe ekiddako tugenda kukuba ssimu tulabe mboba kituufu eyatutumye. Tukube essimu oba tukongereyo kyasa endala eyogera omulala. Bakube essimu. Tayinaayo omulala gwasuubira ate gwe osuubiraani. Nawe gw'osuubira. Bannange ate bano abali kuli okumpi. Bano abali okumpi. Si bantu ba surprise kirabye. Si bantu ba surprise. Babeera kumpi ate tebalina kyebabeese. Shifah nakawombe owa program Kyewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.